oba ebiri mu Uganda bwe mbiraba bwe mbiraba simanyi kubanga embeera kakati weetuuse ya bunkenke nnyo. Olaba nga abantu be baali batya kakati be batya abantu tolema kwennyamira. Tulabyeko ku kifaananyi kya Mwami Museveni ekifulumye ng'ali Kabaale ali mu lunaku lw'abavubuka ne musajja wattu obunkenke bumweyongedde. Museveni ate bannayuganda okusinga bannayuganda ate bwe baali bamutya. Essaawa eno watuuse kati bannayuganda ate yabeekweka naye luli bw'olaba nga Museveni ne bakugamba nti yoyo ng'oyinza okutya omusemberera. Naye ate kati lwaliwo ne bamugamba nti munnayuganda wuuyo nga civilian talina kyalina wadde emmundu wadde ejjinja talema kudduka musajja wattu kubanga tamanyi kiki bamulowooleza bannayuganda. Omukulembeze omulungi abantu bwe balina okuprotectinga ne bw'oba toyina SFC ne bw'oba toyina wadde wammundu abantu nga bakwagadde bakkuuma era n'obeera safe. Mwami Museveni bwe yajjira ebiseera ebyo bannayuganda nga tosobola kukwata ku Museveni waabwe era kaakati saawa eno ebintu byakyuka dda. Omuganda wagambira nti ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Mwami Museveni singa yate obuyinza mu kaseera kali bannayuganda bwe baamwagalira ennyo emirembe singa alina mingi era kati singa abakulembeze abaamuddira mbigere singa bagenda wuwe ne bamwebuuzaako nti owaffe wakikola ng'otya wano. Kyokka musajja wattu alemedde mu bukulembeze awuza kimu entebe ewooma. Yatugamba Uganda etandise okumuwoomera kyokka nze bwe mbiraba ndabira ddala nga Uganda ate kati emukaayiro kamala obumazi. Ekifaananyi kifulumye nga musajja wattu kati waba agenda okusisinkana abantu atambulira mu kakeegi ng'embwa enzungu. Buno bufiriji bw'atambuliramu ntera bulaba nga babutambulizaamu mirambo nga bagijja ku kisaawe. Kyewuunyisa nti omukulembeze omutuufu essaawa eno singa teweekweka bantu. Kyokka ate kyewuunyisa nti ate kakati musajja wattu yeekweka abantu. Kyokka batambula ne bakulaga nti ate abantu bakyamwagala nnyo. Batambuza ebiboozibozi nti abantu bakyamwagala nnyo era bamusaba nti muzeeyi 2026 komawo. Naye nkakasa ku mbeera gy'ali mu 2026 ayinza obutadda mu bantu kubanga kati ate yasinga obbatya. Bw'obanga essaawa eno otuuse okutambulira mu fridge musajja wattu kirabika nti embeera yayonoonese dda. Wandibadde musajja mugezigezi n'ovaayo n'ogamba bannayuganda nti bannange munsonyiwe byenkoze ebibi mbikoze naye mundeke mpummule emirembe mundeke mbereko ewaka ndabirire ku bazzukulu bange. Naye kakati oyagala okutuukire mu ntebe ng'oli ku bunkenke obwenkanidde wano musajja wattu. Laba embeera bw'ebadde efaananako nga musajja wattu atambulira mu bukeegi. Idi Amin Dada bamuvumirira nti yali musajja muzibu nnyo mu biseera bye bangi tetwamulabako. N'ate bwe tuwulira ku byafaayo bye bamwogerako yatambuzanga n'ebigere n'ayitako mu kibuga n'alaabula ku bantu be abakola emirimu gyabwe nga yeevugira kagaali k'ebiseera ebisinga taliiko na bakuumi. Naye musajja wattu tewawulirako muntu yamukyokooza nti mukolako olutalo nti owaaye watutamaatama dda lwaki otutuukako. Bagamba nti yagendanga n'abuuza ku bantu nga bagwamu awo nga mutudde ne mutamanya na kumanya nti ono ye pulezidenti. Kyokka musajja wattu omwagalwa w'abangi eyajja nga ensi emukubira enduulu eyaleeta emirembe eyaleeta otulo saawa zino ate kaakati yeetaaga obukuumi kubanga emmundu zimwetoolodde naye ate waali si mugumu n'akatono. Yeebuuza nti bannayuganda singa bangwako essaawa zino bayinza kunkola ki? Ebyo nno bwe bityo bwe biri e Uganda. Embeera yatabanguse dda musajja wattu kati atya abantu era kati nkakasa nti essaawa eno ayinza n'okuba nga yasabye dda kujja eri mukuuma eritambula naye ku konvoyi ye bamwongereko emmotoka endala kubanga kirabika baalina nabo bennyini takyabeesiga. Gwe ate olaba wabadde abadde mbasirikale abayitirivu obungi naye ng'atambulira mu kakeegi. Weebuuze nti kati akyasobola okutambulira mu konvoyi eri yokka gy'abadde alina. Ateeka okuba ndooza yagyongeddeko nadda olw'ebyokwerinda kati.